Olunaku lw'eggulo Katikkiro Mayiga lwe yazzeemu okuttukiza enteekateeka ya mmwanyi terimba nga yatandikidde mu ssaza ly'e Mawogola, era abantu mu kitundu kino baamwanirizza mu bungi era kumpi mu buli kifo mwe yatuuse mu ggombolola okuli Ssaabawaali Mijwala, Ssaabaddu Mateete n'eggombolola y'e Mateete baamwanirizza mu ssanyu eritagambika. Enteekateeka gye yayanjudde eddako mu nteekateeka ya mmwanyi terimba okusinga yakutunuulira nnyo ebibiina by'obweggasi, era asabye abalimi b'emmwanyi okufuba okutandikawo ebibiina by'obweggasi kibayambe okugaziya ku katale ak'emmwanyi n'okutumbula omutindo gwazo. Mu 1985 Obote yali anaatera okugwawo bamuyuuyayuuya bano abandi mu mugongo bano be baali bayuuya Obote. Obote n'agenda e Kaliisizo n'aggulawo ekyuma kyali kya Masaka Cooperative Union. Ekyuma ekyo nga kikuba emmwanyi ne kizirongoosa ne kizigereka grading ne kizigereka ne kizisiba mu kutiya okuvaawo nga zigenda bugenzi ku mmeeri. Ekyuma ekyo baakinyagulula mu ntalo ze tuyiseemu. Kaakati oba waliwo bakitunda mbibajjukiza okubalaga amaanyi g'obweggasi. Bwe muba temwagala mmwanyi zammwe zigende buddu, mwegatte mube n'ebyuma ng'abasedifa bwe balina ekyuma. Ku kisaawe ekya St. Peter's Primary School e Mateete we wabadde ensinkano ey'omuggundu, era wano we yatongolezza ebigenda okugobererwa eri omulimi w'emmwanyi nga zino z'ensonga 16 oli bw'aba ayagala okufuna mu kirime eky'emmwanyi z'alina okugoberera wano, era we yakwasirizza n'abalimisa ba Buganda 18 entambula eya pikipiki Ssaabasajja Kabaka ze yasiimye okubawa okutambuza obulungi emirimu gyabwe naddala nga batuuka ku balimi mu masaza ag'enjawulo. Era bassebo mbasaba pikipiki ezo muzeeyambise mutuuke ku balimi mubawa amagezi. Abantu bano bwe baba bafuna mu mmwanyi tebajja kuzivaako, ate okuzifunamu oyina okuzirima ng'ogoberera emitendera egyetaagisa egy'ekikugu. Mugoberere emitendera gino nga mulima emmwanyi. Nze mbawadde ekikolo n'eddagala mmwe mumanyi kye mulimpa. Oweekitiibwa Hajja Miss Kakomo, minisita omubeezi ow'ebyobulimi, mu bubaka bwe yeebazizza abantu b'e Mawogola olw'okujjumbira enteekateeka y'emmwanyi terimba egenda okubayamba okwetakuluzaako n'awokerawo obwavu. Kamange tulaba nti kati abantu ba Buganda basobola okutwala abaana baabwe mu masomero, basobola okugenda mu malwaliro, basobola okujja n'oluwalo nga beetikidde ddala. Ebyo bye bimu ku bibala ebivudde mu mmwanyi terimba. N'olwekyo bannaaye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bannayuganda ffenna tuleme kusaagira mu nsonga eno ey'obweggasi. Ndabye wano bannaffe bano aba Mateete area cooperative emmwanyi bazisiikira Kampala. Obuno buwanguzi bw'amaanyi nnyo. Kiba kitegeeza nti buli kye twagala kyonna tusobola bulungi nnyo okukituukako singa tuba twegasse. Mu nsi muno bwe tunaaba tunaagikyusa ekiri wano kye kigenda mu maaso kye kirina okuba buli wantu wonna kyekirwa. Kuteekeddwa kukyusa endaba n'endowooza y'abantu ku bintu ebikulu ebibeera ne bigasa obulamu bwaffe. Ebimu ku bibiina bye yatandise nabyo kyekya Sembabule District Farmers Association nga kino kirimu bammemba abasoba mu 1.5, ekibiina ekya Kibinge Farmers Association n'ebirala, era ababikulira batubulidde ebibatuusizza ku buwanguzi wakati mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Kitiibwa Katikkiro, tetuyinza kubaawo nga sedifa nga tetulina balimi. Buli mwaka ntunda emitwalo gy'emmwanyi egiwera nga 10 ku 12 omwaka kubanga tulina mu seasons 2 nga ntunda endokwa mu kumezeseza, era nkwata ne contracts. Bw'oba yagala okufuna ekintu ng'ekyo ky'olaba nzikwatira ddala musingo. Bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo okulambula kwa Katikkiro kuno e Mawogola naddala b'ekitundu kino tebaalutumidde mwana. Mmwanyi mwongere okugiyongerako omutindo. Nze ndi mulimi munnammwe mukimanyi. Abantu bano ekimu ku byabannonze nnyo kukola nnyo ate ndi mulimi munnaabwe. Ffe gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Ssaabasajja gy'okulembera tusiima bwongerwa otugasse. Atongozezza emmwanyi terimba, abantu ne bagoba obwavu mu maka ne beeyagalira mu Buganda bwabwe ne mu Uganda yaabwe. Enteekateeka y'emmwanyi terimba y'emu ku nteekateeka z'Obwakabaka ez'okulaakulanya abantu, era balina essuubi nti okulima emmwanyi kwa kukyusa ku mbeera z'abantu ba Buganda naddala nga beettanidde okuzirima mu ngeri entuufu n'okuzikungula.